ya leero mwasuze mutya nno bannaffe abatuwuliriza. Ano ge mawulire okuva wano ku CBS FM Bulange Mengo ng'omusomi nze Wamala Balunabba. Abasuubuzi mu katale aka Owina akasinze okumanyibwa nga senti bali ku ddembe basattira olw'ebbeeyi y'amasannyalaze etuuse n'okugoba abamu mu katale kano. Abasuubuzi bano ab'omu Owino bagamba nti ensimbi ezibaggyibwako ku masannyalaze mpitirivu obungi ne wandibadde nga bagezezzaako okwekubira enduulu mu bitongole ebikwatibwako ensonga naye tebayambiddwa, batunuuliddwa kizimuzimu omugole kyatunuulira ettooke etto. Bano bagamba nti Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni mu kiragiro kye yayisa yalagira KCCA ejjewo emisoso gyonna ku basuubuzi mu butale bwa gavumenti omuli ssente ez'akabuyonjo n'ebirala basobole okwesasulira amasannyalaze ku bbeeyi ensaamusaamu. Abasuubuzi mu katale kano akasente bali ku ddembe bagamba nti waliwo kampuni ebasoloozaako ssente z'amasannyalaze naye nga terina lupimo lwonna kwe balabira ge bakozesa era ebasaba ssente yo zeeyagala ekibakaluubirizza embeera mu katale kano. Abasuubuzi bano bagambye nti abakulu mu KCCA bagezezzaako okwogera nabo ku nsonga eno naye nga nabo na buli kati bakyefudde kyesirikidde omuzigo mu ttimpa. Amanya kama daga Kenya umusuubuzi muona n'obuzibu amasannyalaze gurupu enyigiriza abasuubuzi abakyala bali mu kuyigirizibwa tutuukidde bekikwatako za KCC tebatufaako tulowooza nti balya nabo tusaba gavumenti wa KCC batuggyeko abantu abo abasuubuzi nga bakolawo mutawaana bagenda kwekalakasa abasuubuzi. Nze Mukalazi Robert omusuubuzi mu katale ka ssente bali ku ddembe era akozesa amasannyalaze. Obuzibu bwe tulina mu katale ka ssente bali ku ddembe ge masannyalaze okubanga gabinikibwa emiwendo ate nga bwe twagenda mu era nga kampu ne batugamba nti tukozesa ebbeeyi ng'eya mukwano industry. Kyokka abaami bano buli bwe tubeera nabo nga twemulugunya ate bo beeyongera kubinika misolo. Mota z'abasuubuzi naddala bakuba ebinyoowa zibadde zijja zikuba nga tebatuliyirira oluvannyuma lw'okukola overloading nga bafulumya amasannyalaze gano mu kisenyi. Wabula laadiyo Kyabasa bwetuukiridde minisita wa Kampala Ajati Nabbengo Minsa Kabanda ku nsonga eno asabye abasuubuzi basigale nga bakkakkamu baddemu okwetegereza ensonga yaabwe. Naye nga batwalika ku ssente enkadde ze bali bazisula naye nga siza mpooza sizaki obulanga bwekira amasannyalaze n'amazzi n'okulongoosa kasasiro oyo gwe bateekawo kitwalita utility ekyolunalana mbadde sinakitegeera wabula ngenda kuvaana nesidaibutandale sente meka zitwasiro zabasasula abakiriitogese sikatale katafa owino n'obutale bwonna. Gye buvuddeko Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni Tibuhabulwa yayisa ebiragiro eri obutale bwa gavumenti bwonna n'alagira abaddukanya Kampala bakozese enteekateeka ennungi okumalawo endooliito mu butale buno n'okulondesa obukulembeze abasuubuzi bwe baagala. Abatuuze ku kyalo Nsambya ku luguudo oluva Masaka okudda ekyotera bakkidde omuvubuka gwe bateeberezza nti mubbi ne bamutta. Omusasi waffe Sozi Sekimpirwazi y'abirina. Omuvubuka attiddwa mu ntiisa ategeseko muli ayoofe wa myaka nga 25 nga ku kyalo ky'e Kakoma mu ggombolola ya Kalisolulwo mu disitulikiti eno ekyotera. Kigambibwa nti oluvannyuma lw'okukola omunyago gwe olunaku lw'eggulo abatuuze baatandise okumulinnya amanda ng'enkya y'osanga 12 bamusanze ali ku stage nga anoonya mmotoka ezibadde ziyinza okumutuusa mu kibuga Kampala ng'awo ne bamukwatidde ne bamuzzeeko ku kyalo ekimanyiddwa nga Nsambya Butiti ne bamukona ku Sekalootera era omulambo gwe ne baguteekera omuliro. Ssentebe wa Kalisolulwo Kabuye Patrick avumiridde ekikolwa eky'okutwalira amateeka mu ngalo kyokka n'agamba n'abavubuka bano bayitiridde okugaana okukola ne baagala okutwalanga ebintu by'abantu eby'obwereere. Si kirungi ekyokuttirawo omuntu aba ateebereza okuba nti alina omusango gwa zizza kuba oba oli awo waliwo amawulire mangi gafatawadde gavumenti n'abali ku bitongole ebinoonyereza agayinza otuyamba bwe guba nga muze gubaddewo ne tugulwanyisa ne tutuuka ne ku bantu abalala. N'ekyokubiri njagala okukubiriza abavubuka onna gye muli endowooza nti omuntu ajja kufuna ssente oba ajja kufuna ebimubeezaawo obulamu ng'ayise mu kunyaga ebintu by'abalala no kyabulabe nnyo. Era ku lwa CBS FM radio y'obujjajja nze Sose Kimpirwazi kyotera.
Ab'ebyokwerinda omuli amagye ne poliisi mu bendobendo eri Kalamojja baliko emmundu ze bakukunudde mu Bakalamojja mu bikwekweto ebyenjawulo ebikoleddwa mu ngeri y'ekibuze tebakinoonyeza wamu ekisotto okisanga mu kinaabiro. Ezimu ku mmundu ezizuuliddwa zibadde ku kyalo Lomonye ekiri mu Lukagwe Molulemu mu disitulikiti y'e Kabongo nga kuno kuliko emmundu lwasa mayinja 2 ng'emu ku zino ebadde Nambe ate endala yo tebadde Nambe era nga zino zibadde n'amasasi 7. Abantu bana be bakwatiddwa mu bikwekweto bino nga kaakano bakuumirwa mu kibinja kya UPDF ekyanamu 5 mu kkuumiro ly'ekibinja kino nga tekirina enkambi yakyo esangibwa mu disitulikiti y'e Kabongo nga kyekyenyigidde mu bikwekweto bino. Abakwate kuliko Lotyanga Lokarioni, Lotyanga Lopote, Bakamoyi Lopote ne Ayolo Lopote nga bonna batuuze ku kyalo kyekimu mu Kabongo. Mu bikwekweto bino ente 7, embuzi 15, endogoyi n'endiga ebibadde byabbiddwa abakwate bizuuliddwa nga bagenda kuyambako poliisi n'amagye okumanya abantu abakyamu abakolagana n'abakwate bano. Mu bikwekweto ebirala ebikoleddwa mu kitundu ky'e Kapyasinyanga ekiri mu disitulikiti y'e Kotido, omulwanyi Omukalamojja omwattiddwa ng'ono agaanye okuwaayo emmundu Sserwandula amasasi namba M6090 ebaddemu amasasi 16 malambirira. Meja Isaac Owale nga ye mwogezi w'ekibinja ky'egira UPDF ekyokusatu ategeezezza nti waliwo emmundu 2 eziweereddwayo Abakalamojja mu disitulikiti y'e Amudaati nga kino bakikoledde mu tteeka erya Ssaawa ekisonyiwo eri buli awaayo emmundu eri gavumenti mu nkola eyakyeyagalire. Manya obubona obuddo obw'eddembe lyo tonyigirizibwa. Ddembe lyo ery'obwebange. Ddembe lyakutuusibwako Chocomail. Omutwe gukuluma, musujja, magulu, mugongo oba teweewulira bulungi. Oli mulwadde oba olina omulwadde. Nywa eddagala lya Chocomail lyongera abasirikale b'omubiri gw'amaanyi olwanyisa endwadde ezikuluma n'okutangira ezisobola okukosa obulamu bwo. Musange mu famasi zonna era yakakasibwa NDA. Chocomail, merci. Nga bali wamu ne Nice tangawizi tea, amajani kawomera n'atameggwa g'oteeka ku caayi buli omu n'akwesimisa, saako nice curry powder akanzaali k'olya n'okuba ennoga ne weenuguuna. Byakakasibwa UNBS, bisange mu supamaketi ne mu maduuka gonna mu Uganda. Ssemateeka wa Uganda awa essiga eddamuzi eddembe okukola emirimu gyali awatali kuyingirirwa muntu yenna nga munnamateeka Budunnulu Kinene bw'annyonnyola. Ssemateeka wa Uganda owa 1995 ennyingo eya 1028 ewa essiga eddamuzi nga likola emirimu gyalyo tewali muntu yenna akkirizibwa kulitataaganya oba okubaako kyakola oba okuliragira okukyusa omusango kaabenga mukulembeze wa ggwanga. Era mu ngeri y'emu ennyingo eyo ewa essiga eddamuzi bwe liba nga lyetaaga ssente okutambuza emirimu gyalyo era liwaayo okusaba kwalyo eri minisitule eya fayinaansi, ssente ezo we ziba nga weeziri era ne zibaweebwa. Enkayana ku kifo ekituufu awagenda okuzimbibwa ekitebe ekya disitulikiti ey'e Masaka zisitudde minisita wa gavumenti ez'ebitundu Rafairu Magezi n'agenda mu disitulikiti y'e Masaka asalewo eggoye n'okumalawo okusika omuguwa okulemeseza disitulikiti eno okutuusa obuweereza ku bannansi. Omusasi waffe Tomusange Kayinja y'abirina. Kitegeezeddwa nti minisita wa gavumenti ez'ebitundu Rafairu Magezi ng'ali wamu n'omuteesiteesi omukulu mu minisitule eno awamu n'abakungu abalala okuva mu minisitule y'emu olunaku lw'enkya bakubisaamu engatto boolekera disitulikiti y'e Masaka okugonjoola obutakkaanya obuli mu bakungu ba disitulikiti eno nga buva ku kifo awagenda okuzimbibwa ekitebe kya disitulikiti y'e Masaka. Disitulikiti y'e Masaka yasigaza eggombolola nnyaawo kuli Bukakkata Buwunga Kyannamukaaka ne Kyesiiga oluvannyuma lwa Masaka okufuulibwa site ng'olukiiko lwa disitulikiti eno kanso lwasalawo nti ekitebe kizimbibwe mu ggombolola y'e Buwunga mu constituency eya Bukoto East ku kyalo Nkuke awali ettaka lya yika 5 nga lino lyabaweebwa musajja mukulu George Mukasa era nga kigambibwa nti n'ekyapa bakirina mu mannya ga Masaka District Administration.
wabula nga bwe bagamba nti bwaddiba buli omu asekaza wuwe eyaliko vice president wa Uganda wekitiibwa Edward Kiwanuka Sekandi naye kigambibwa yawaayo yiika z'ettaka 5 ekitebe kizimbibwa ekya Namukaaka wabula kansala ku lukiiko lwa disitulikiti y'e Masaka ng'ono akiikirira abakozi era nga ye ssentebe wa NRM wa disitulikiti eno Peter Senkungu yategeeza nti ettaka eyali vice president Sekandi lyagamba nti yali wa disitulikiti ekyapa kiri mu mannya malala. Mu kiseera kino disitulikiti yamaliriza okusenda awagenda okuteekebwa ekitebe enkuke nga kati balinze pulaani wadde nga na wano waliwo famire emu ey'omuzeeyi Geraziyo Jombwe enkuke eyavuddeyo wiiki ewedde ng'ewakanya ekyokuzimba ekitebe ku ttaka lino nti George Mukasa eyalibawa yabawa mpewo nti kuba ye yali mukuza bukuza si ye nannyini omutuufu. Sabiti ewedde ku wiikendi minisita wa microfinance Hajji Haruna Kyeyune Kasolo yasinzidde ku mukolo ogw'okwanjula ogwabadde Bulegeya kya Namukaaka n'agamba nti tebayinza kukkiriza kuyisa lugaayu mu nteekateeka z'Oweekitiibwa Edward Kiwanuka Sekandi eyabawa ettaka ng'ayagala ekitebe kizimbibwe ekya Namukaaka. Bw'atyo n'alangirira nga bwe yayise minisita wa gavumenti ez'ebitundu olunaku olw'enkya ajje abasalirewo eggoye. Saalongo Tomusange Kayinja ku lwa CBS wano mu kibuga kya Ssaabasajja Masaka City. Minisita avunaanyizibwa ku nsonga ez'omunda Meja Generali Severino Kahindo Otafiire ayise ekibiina ekitaba abalimi b'amayirungi abakirimu baddemu boogere ku tteeka Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni lye yataddeko omukono nga lyerifuga ebiragalalagala erya Narcotics, Drugs and Psychotropic Substances Act ekirime eky'amayirungi kijjibwemu mu ebyo ebyaweereddwa mu tteeka lino. Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni Tibuhabula yatadde omukono ku mateeka ag'enjawulo omuli n'erifuga enkozesa y'ebiragalalagala saako n'eryo erifuga envuganya mu by'obusuubuzi Competitions Act nga yagataddeko omukono sabbiiti ewedde. Abalimi b'amayirungi abatabibwa ekibiina ekya Wakiso Millers Growers and Dealers Association basisinkanye ensaggumu Wakisenkya ya leero ne bagamba nti essuubi lyonna kaakano balirina mu Minisita Severino Kahindo Otafiire. Erinnya nze Ibrahim Sekandi nga ndi kansala akiikirira omuluka gw'Essebu ku disitulikiti Wakiso. Nze nga kansala akiikirira abantu bano sigenda kubeera nga mbalekerera mu mbeera eno era okunaba kusisinkana muntu yenna wadde ndi wa opposition nina tugenda kusisinkana buli muntu yenna gwe kikwatako ku nsonga y'amayirungi. Erinnya lyange nze Lutalo Timose wanyi bamanyi nga maanimaani okuva e Kasenge nga ndi mulimi w'amayirungi ate nga ndi musuubuzi w'amayirungi. Ku ssaawa eno tetulina bwenkanya twagenda okufuna omulimu gwaffe guno kubanga bataddewo embeera yonna ey'okusayininga etteeka okulaba nti buli muntu waffe buli muntu akola mu mayirungi adde emabega ate nga abantu bwe bayimiridde bwe mulimu gwabwe okumala emyaka 5 era tebateeketeekedde enteekateeka ennuŋŋamu okulaba nti omuntu w'eggwanga asobola okufuna obwenkanya n'asigala ng'afuna ekyokulya. Ye Minisita Severino Kahindo Otafiire agambye nti bagenda kulaba ekyokukolera okwemulugunya kw'abalimi bano ab'amayirungi ng'ensonga zimutuuseeko bulungi. Bagambye baagala kusinkana kati abantu bagamba baagala kusinkana wagana katubawulirize katuwulire kiboogera eteeka si tteeka lya Katonda teryavudde mu ggulu kambawulirize mpulekimo obateekwa ekisale bakiise bannange kitogereko oba kisoboka tuliza kutuusa naye abantu bwebakukabira ne bagamba baagala kusinkana ndowooza ng'omugenzi ekyamagezi kubasinkana. Ogambwe bugagga wano ku CBS FM. Dokita Deo Kizito Lukyamuzi annyonnyola ku biviirako omuntu okukuba emyasi. Bw'obanga waliwo ekintu omubiri bwe kigaana okukkiriza nakyo oba ompewo fuufu oba kintu kyonna kyonna kiyinza n'okuba kemiko ekintu kyonna kasita kigenda mu nnyindo oba omuntu n'akissa omubiri gugenda nekikukirwanyisa bibeera nga biri ebintu ebipinki by'olengera mu nnyindo bizimba kati omubiri gugezaako okulaba nti wazimbulukuka ate n'obabaawo ekifo ekimala kati weno reaction lwakuba nti ebimuli biri bikwataganye okukuba emyasi bisobole okuta. Mu katundu kaffe nze nga bwe ndaba tukuleetera abantu abagundiivu nga baddamu ebibuuzo ku nsonga ezisiiwa bannayuganda.
waliwo okusika omugwa mu kisaawe ekyabannamateeka mu Uganda nga kusibuka ku bbaluwa Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni Tibuhabulwa gye yawandiikira Ssaabalamuzi Kyagamoyi Alphonse Owiny-Dollo ku nsonga z'ebyobugagga eby'Obuyisiraamu ebyali birugenda oluvannyuma lwa kkooti okusalira Uganda Muslim Supreme Council omusango olw'okulemerera okutuukiriza endagaano ey'okuguza omugagga omu ettaka eri Abayisiraamu mu bitundu eby'emawogola. Ebbaluwa eno yaleetera bannamateeka abawerako abatabibwa ekibiina ekya Uganda Law Society okusalawo okutuuza olukiiko olw'amangu bavumirire kye baayita pulezidenti okuyingirira essiga eddamuzi ng'alibuulira eby'okukola ate nga bulijjo gy'otosula togerekerayo bibya. Kyokka olukiiko olwo terwasobola kubaayo olwa puliida munnaabwe Brian Kirima okwekubira enduulu mu kkooti ekyaleetera omulamuzi Musa Sekaana okuyimiriza olukiiko olwo ebyalwo ne bifuuka kkomekome ng'erigenda ebubebbere. Kino nno kyaleetedde bapuliida abaali baagala okutuula beegeyeemu okusalawo ne bazira omukolo gw'okuggulawo omwaka gw'ebyamateeka omujja yadde ng'ate abakulembeze baabwe b'omukolo baaguliko anti bulijjo ebibuuka tebiragaanye bikubagana empawa. Ku mukolo ogwo Ssaabawolereza wa gavumenti Nsumika Mugambe Kiryowa Kiwanuka yagugumbula bapuliida abasalawo nti okweyingiza mu nsonga yeze yagamba nti zibasusseeko. Mu katundu kaffe kanaka nze nga bwe ndaba tukuleetedde munnamateeka omugundiivu puliida Ateerya Ntama Aaron Kiiza omu ku abo abasalawo okuzira omukolo ng'ayanukula ebibuuzo ebimubuuziddwa Yozefu Lukyamuzi. Aba Uganda Law Society balooya mwali muteeseteese okuzira okuggulawo kw'omwaka gw'amateeka omujja. Zira kwammwe kwakoze nga twalabye abakulembeze ba Uganda Law Society ate nga gye bali. Abo baajeema ate baagendayo mu bukyamu naye okuzira kwayitamu bulungi kwabeera successful ate omanyi nti balooya bangi ate nga over 95% tebaaliyo, over 96% tebaaliyo. Oyinza otya okugamba nti abakulembeze ate be baajeema? Baajeemera ba members baaliyo mu bukyamu baatulyamu olukwe kubeerayo baaliyo mu ekibiina Law Society olukwe ne bagendayo nga tetubasindiseyo tubalagiridde nti tebagendayo naye ne beetumiinkiza ne bagendayo era ne babavumirayo Attorney General n'abazalawerayo. Attorney General Kiryowa Kiwanuka yabagambye nti mumanye we mukoma nga balooya kubanga byayogera ennaku zino tebiri ku mulamwa kubanga ye talowooza nti atuyitira enkungaanya. Oli yabadde ayogera misana, yayogedde misana si kawungeezi. Biri yennyini ebyo bye nkugamba nti biri ng'ebigambo anti communication wakati wa Chief Justice ne President nti mwe mulina okumanya we mukoma. No. Ffe twagamba nti President alina kusindikira Chief Justice obukiiti ng'amukwana. Yali baasa tekaali kakiiti, yali leeta, yali bbaluwa. Bukiiti kubanga buli awo buli mu kweka ate ne kali kaliikinga buliikinzi naye ng'ekikulu karagira oli ekyokukola kamenya amateeka. Tewali omuntu yenna alina okulagira omulamuzi ekyokukola njire gyasalamu emisango tewali ate yakikola mu bukyamu ate tukivumirira ate tugenda mu maaso n'okukivumirira. Ne President wa Uganda Law Society Mr. Wundo Kansondo yagambye nti eri court order yali temporary ya kiseera yabaganya okutuula nga Uganda Law Society. Tewali muntu yenna alina olukusa okutugaana okutuula even no mu biseera buseera. Kati ate ensobi ebeera nsobi. Omulamuzi Sekaana teyakikola. Kyengamba yakikola mu bukyamu kyekyavuddeko okuzira olukungaanya. Mbadde mmanyi omulamuzi kyalamula kyekibeera ekituufu. Omulamuzi asobola kukola ensobi ate yakola nsobi ate ng'eswaza nnyo. Naye kati mulinga abagudde olutalo ku kitongole ekiramuzi kati olwonaaleka mu maaso gaakyo. Tetuguddeko olutalo naye nga tuwabula buwabuzi nga bannamateeka. Ki ekiddako? Tetugenda kugamba ku radio ebiddako mujja kubiraba. Kati bwe munaalabika mu maaso g'abalamuzi bano kati ng'omulamuzi Sekaana mwe feeses zammwe gwe Kanduho Looya Ssemakadde banaabawa ensala ennuŋŋamu ey'obwenkanya. Alina okukola ekintu ky'amateeka kyegalagira tetugendayo kumusaba nti atuyambe ffe ng'abantu tubeerayo nga amateeka si bya mukwano. Chief Justice yagambye ensonga yammwe nti mugenda kutunulwamu. Kale katumulinde.
amawulire g'ebyemizannyo mu mawulire gaffe agaca basafama gakutuusibwako Sedika Real Estate abatunda n'okugula ettaka ku nguudo ez'enjawulo mu Uganda yonna. Basangibwa ku Galuleba Building ewa Kiso. Essimu noti 7 noti 2 3 377 nga bali wamu ne Sahara mu Choose Mix akanzaali akazitoya empaazo ne zifuna obuwoomi obusukkulumu. Saako Sahara tangawizi tea amajani agawa chai weddekende naye n'afuna obuwoomi obutagambika. Byakakasibwa UNBS nga biri mu maduuka gonna. Nga bali wamu ne pikipiki TVS HLX CC 125 epakasa era gyeyune okuva mu Uvrage ebbanda. Nyini ntebe wa klabu eya KCCA gukyangira mu Uganda Premier League Andrew Serunjoji Mukibi akakasizza nti omulimu gw'okuzimba ekisaawe ekya klabu eno mu kitundu ekyokubiri gugenda kuwemmenta ensimbi za Uganda obuwumbi 10 mu ngeri y'akamaanyi kaliibwa n'ambiro. Ku Lwokutaano oluwedde minisita omubeezi ow'ebyemizannyo Peter Ogwang ng'ali wamu ne Ssenkulu wa KCCA Dorothy Kisaka baatongoza omulimu gw'okuzimba ekisaawe kino ekitundu ekyokubiri oluvannyuma lw'okukomekkereza ekitundu ekisooka. Andrew Serunjoji Mukibi akakasizza nti omulimu gw'okuzimba ekisaawe kino mu kitundu ekyokubiri basuubira okugumaliriza mu bbanga lya myezi 8 gyokka. Ekitundu ekisooka eky'okuzimba ekisaawe kino kyamazeewo ensimbi obuwumbi 4 obukadde 9 ng'omulimu guno gwatandika mu 2020. Singa ekisaawe kino kinaaba nga kiwedde okuzimbibwa kisuubirwa okutuuza abantu 1,100,000. Ekisaawe kino ekya Philip Omondi Stadium kye kimu ku ebyo ebyakakasibwa okukozesebwa mu kutendekebwa kwa ttiimu mu mpaka za Africa Cup of Nations Uganda zeegenda okutegeka ne Kenya ne Tanzania mu 2027. Mu katundu kuno kwe kwaffe n'ennono ezaffe eza wano. Nagadia ekyamusazisaawo okugoba enkumba kwe kuba nti waaliyo mwannyina Kasiga nga Kasiga ono ye kabona wa Nagadia era Nagadia ono yeddira Mamba nga ye mulaguzi wa Ssaabasajja Kabaka amalawo ebyekivve. Kino Kabaka Tembo kye yasinziirako okusindika muwala we Omumbejja Nazibanja ewa Nagadia amumaleko ebyekivve era azaalireeyo oluvannyuma lw'Omumbejja ono okufuna olubuto mu mwannyina Kiggala ng'akyali mulangira. Nga tugenda mugebweru soko jjukire bino nga bikutuusibwako era mu Uganda Limited abakugu mu kutukolera eddagala lyonna lye tweyambisa mu bulunzi bwaffe ate balina n'abakugu abeebuuzibwako ne batuwa amagezi ge tweyambisa mu bulunzi ku bwereere wonna woogeetaagidde saako n'ebyuma ebyeyambisibwa mu bulunzi bwaffe bwonna. Olwaleero ennaku z'omwezi ziri 12 omwezi ogwokubiri ogwa Mukutulansanja omwaka ogw'2024. Bwe lwali bwe luti mu 1977 gy'emyaka 47 egyakayita eyali Ssaabalabirizi w'ekkanisa ya Uganda Jakalia Janani Luwumu yeekanjangira Pulezidenti Idi Amin Dada Nyabiroowume ng'avumirira n'okuwakanya ebikolwa eby'obukambwe ebyali bigenda mu maaso mu Uganda. Ennaku zaali ziyise 2 nga Ssaabalabirizi Janani Luwumu n'abalabirizi 18 nga bakulubuutidde gavumenti omukuku gw'ebbaluwa nga bavumirira ebikolwa eby'okulinyirira eddembe ly'obuntu awamu n'okutulugunya bannayuganda ebyali bikolebwa ab'ebyokwerinda nga tebatalizza ne bannaddiini nga baali bazinzeeko n'amaka ga Ssaabalabirizi e Namirembe ne bagaaza ennaku 5 ezaali ziyise. Abakulembeze b'ekkanisa baayitibwa mu nsisinkano eyalimu okuwanvuya amaloboozi nga gye byaggwera nga ye Ssaabalabirizi Jakalia Janani Luwumu abakulu bamusigazza nga ebyaddamu okuwulirwa bya gavumenti ya Amini okutegeeza nti Ssaabalabirizi Luwumu yali afiiridde mu kabenje k'emmotoka nti ng'agezaako okubomba okuva mu mikono gy'ab'ebyokwerinda abaamulina. Amawulire okuva ebweru w'eggwanga gakutuusibwako Kiko mu Choose Mix tukwaniriza mu nfumba empya nga gw'okozesa olwakawoowo akaalagirwa n'eddekende ate eno nga bw'ozitoya ne subuwo naawe afumba akatogo Kiko mu Choose Mix mufuule etteeka nga bali wamu ne Light High School essegu ku Katale abeegulidde erinnya mu kuyisiza waggulu abaana mu Arts ne Sciences lyadde ne boarding ery'abawala n'abalenzi n'okuwandiisa kugenda mu maaso ku ssomero. Abooludde oluvuganya gavumenti e Ghana bawakanyizza enteekateeka ez'akakiiko k'ebyokulonda okukyusa okulonda kwa bonna okulina okubaawo mu Desemba kubeerewo mu Novemba omwaka guno. Entegeka eno bagyekengedde nga bagamba nti bulijjo akalina abiri olonda ejjinja nga kalaba.
Akakiiko k'ebyokulonda eggana kaagala okusesetula okulonda kusembere mu mwezi ogwa Museenene nti kikasobozese okukwata obulungi ebyokulonda naddala singa wanaabulawo omuwanguzi ow'essalira okulonda kuno ne kuggwera mu kuddamu okutegeka okulonda okulala okwenvuunula bibya mu nsi eya Ghana. Wabula avuganya ku bwa pulezidenti asimbiddwawo oludda oluvuganya gavumenti musajja mukulu John Mahama bino abigaanyi agamba nti beekengedde akakiiko k'ebyokulonda nti kandibaawo ne kyekabala nga obululu bwabwe kandi bugwako ekiyifuyifu omugole kyagwa ku nkyakya za bba ne kabunyaga. Bibadde bikyali bitya ab'ekkanisa y'Abadiventi eggana nabo ne bawandiikira akakiiko k'ebyokulonda nga bakasaba kakyuse olunaku olw'okulonda kwa bonna olwa nga 7 Desemba kubanga olunaku olwo lwa Sabbiiti nga ate bo aba Seventh Day bajja kuba mu kkanisa ku olwo. Agavuda mu kunoonyereza wano ku Kyabasa Famma gakutuusibwako SR Afro Chicks abakuleetedde akalungo akatabulwa mu mmere y'enkoko ez'amagi n'ez'ennyama olw'amagoba ne geeyongera akayitibwa Doctors Brand nga bali wamu ne Kyaddondo Technical Institute e Busaabala abakuwa obukugu mu bya engineering, technology ne bizinesi ku ddala lya certificate ne diploma n'obeera wa njawulo mu katale k'ebyemirimu. Mu mawulire ag'ebyobulamu bannassaayansi bakizudde nti eddagala erimu eritta obulumi bw'omubiri mu bantu ti ate lyandiba ery'obulabe eri abaana abakyali mu lubuto nga abakazi bazito nga lyandiviirako abaana bano nga bazaaliddwa okulwawo okutandika okwogera. Abayivu mu buto abaateekanga obulobo bw'amazzi enkoto okubugumya amazzi nga bagana ab'akawungeezi okunoonyereza okwa luno bakukoledde mu University of Illinois mu America ne balondoola abaana 298 abatasussa myaka 3 wamu ne bannyaabwe mu kiseera we babeerera embuto. Bakagezi munnyo bakizudde nti eddagala lya acetaminophen erimiribwa ennyo abakazi ab'embuto mu kukendeeza n'okutta obulumi nti mwattu ate lireetawo enkeka mu kwogera kw'abaana ng'abaana bangi balwawo okwogera kyenkana kwagala kuweza myaka 3. Omu ku bamanyi abeetabye mu kunoonyereza kuno Profesa Susan Shantizi alabudde bannakazadde babe beegendereza nnyo mu nkozesa y'eddagala eritta obulumi naddala we babeerera embuto nga kirungi nnyo beebuuze ku basawo abakugu nga tebannaba kulikozesa. Bannaffe amawulire ag'essaawa eno ge mmaliriza mu bufunze. Abasuubuzi mu katale aka ssente bali ku ddembe akasinze okumanyika nga Owino basattira olw'ebbeeyi y'amasannyalaze etuuse okugoba bamu mu katale kano nti ng'ate pulezidenti yalagira nti babaggyeko emisoso egibanyigiriza basobole okwesasulira obulungi amasannyalaze. Abatuuze ku kyalo Nsambya ku luguudo olw'e Masaka nga luva Masaka kudda Kyotera bakidde omuvubuka nga bamuteebereza nti mubbi bamusse. Minisita avunaanyizibwa ku nsonga ez'omunda Meja Generaali Severino Kayindo Tafiire ayise ekibiina ekitaba abalimi b'amayirungi baddemu boogere ku tteeka Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni lye yataddeko omukono nga lino lye lifuga ebiragalalagala ekirime eky'amayirungi oba oliawo kiggibwemu mu ebyo ebyawereddwa mu tteeka lino. Abooludda oluvuganya gavumenti eggana bawakanyizza enteekateeka ez'akakiiko k'ebyokulonda okukyusa okulonda okwa bonna okulina okubawo mu mwezi ogwa Desemba omwaka guno kakusembeze mu mwezi ogwa Novemba omwaka guno mbuka kikasobozese okutegeka obulungi okulonda kuno, naye ab'ebyobufuzi abooludda oluvuganya bino babigaanyi beekengedde nti akakiiko k'ebyokulonda kalina kye kabala. Bannaffe amawulire ag'essaawa eno bwe gatyo bwe gagenze tova ku laadiyo ey'obujjajja.